You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kwogera n'abaana Uganda bonna naddala bana DP n'abo bonna abaagala okwegatta n'okuyingira mu kibiina kya DP nti pate yaffe evuddeyo ne kye tuyita guidelines ne structure za kibiina era mu guidelines zino eza grassroot structure ziviira ddala mu ssemateeka wa pate era nga omuntu okusobola okuba okuyingira mu DP okubeera memba wa DP tekitegeeza nti oteeka okuba n'obukulembeze. Abantu abakulu betuweera ddala ekitiibwa beewa memba baffe ab'ekibiina kubanga be batubeesaawo ate okuba omukulembeze osooka kubeera memba. So guidelines zino ziraga okuviira ddala ku byalo byaffe n'okutuukira ddala ku National Executive Committee engeri gy'olondebwamu, engeri gy'ofuuka memba n'ebirala. So twagala okukubira omulanga abamemba baffe bonna nti ebintu bino bijja kubasanga ku byalo ewammwe nga biyita mu basentebe bammwe, nga biyita abisupervising bw'abapulezidenti baffe abamyuka, omukulembeze mu region mwe tuva n'abakulembeze ba NEC bonna n'abantu aba DP bamobilizers baayo abatalina na bifo naye nga bamobilizingira abantu ne ba envoyi baffe ab'enjawulo nga tumobilizinga abantu okusobola okutegeera amateeka gano goyitamu nga tonalondebwa oba okufuuka memba owa DP mu kifo kyonna. Era bufu ebumu tulina register yaffe eno application, membership application booklet. Twagala abana Uganda bonna abaagala okubeera mu DP ku byalo byammwe eno register egenda kubeera buli ku kyalo ebyalo 8,000 mu bye tulina mu Uganda. Kubanga okubeera memba wa DP kuffe kutandikira ddala right from the villages ku byalo. Ne tuva ku byalo toregisteringibwa memba wa DP ku kyalo ate n'obeera ku muluka ng'oli registered ate n'obeera branch yaffe ye kyalo grassroot branch then ku branch yo eya district. Wano ku National Executive tewali branch eri ku district okukkirira ddala wansi. So member asooka kubeera member ku kyalo era olunaku member waffe number 1 member 001 Honorable Norbert Mao tumusuubira okubeera ku Holy Rosary ekyalo kye Epeche division javiira era nange ngenda kubeera ku kyalo. So olunaku lwe tugenda after 19th ngenda kuza omwezi gwa April wiki esembayo ffenna tujja kuba ku byalo byaffe. Program eri clear tugenda gifulumya nga Honorable Norbert Mao ali gulu java nange ngenda kubeerayo ewaffe Busia Jenva.